Mwekerezi abasirika Emunyonyo Edna Paula Birungi muwala wa Captain Francis Babu ne Honorable Margaret Nantongoziwa ne Engineer Robert Michael Kigozi mutabani w'omwami n'omukyala Bakonde gye bakubidde ebirayiro okuyingira matrimonio. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga bano yabagasse mu bufumbo obutokovu. Robert Michael Kigozi do take thee Edna Paula Birungi to be my lawful wedded wife. In sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Mu bubaka bwe Ssaabasumba asabye bano okuba obumu mu bye basalawo kuba kati bafuuse omuntu omu era ng'empeta ze bafunye bazitwale ng'ekintu eky'omuwendo. Empeta eno mutwale ng'ekintu ekikulu kuba bajjukiza ekitwalifeembeera okubanga okwagala yajja kunyera ku bulamu bwange bwonna linyera paati eyamale yaki ejamutukkiriza waliwo yanyumiza yanyumba abadamu bagenda mu takisi bazijjako oba bagenda mu bbaala oba mu restaurant agijjako tebanagizzaako oluvannyuma oba wekweka ki sekuyamba buyambi senga okaba kutawaanya omulaga obulazi nti vaako kene sebyange byakolaki ebyange byateerera. Nnaabagereka Sylvia Najinda eno gy'asinzidde n'alaga obukulu bw'okwogerezeganya wakati w'abafumbo n'awa bano amagezi okukuuma empagi y'okwagalana gye balaze nga bajja mu ekereziya. Communication kubanga mubeerenga temusirikira buli omu abeere ng'ayogera ne munne kyonna kyawulira ekimuli ku mutima kubanga ekyo kikulu nnyo osirika obutamanya kyoliko. Bw'atyo asabye bano nga bwe bakoze okwanjula obufumbo bwabwe eri Kabambaggulu bakyongere mu bwongezi maanyi awatali kussa mukono. Naye ng'ekisinga kyo byonna okuteeka Mukama mu makati g'obufumbo bwammwe nga y'empagi gye mwekwatako buli kaseera nga mumusaba nga musabira wamu era nga buli kimu buli kizibu kyonna mujja kukivuumuka kasita muteeka Mukama mu makati g'obufumbo bwammwe era gwe mujjukirako mu buli kimu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yeetabye ku mukolo guno era ng'abadde awerekeddwako mukyala we Margaret Mayiga ng'entanda gy'asibiridde bano kwe kwewala okwesigamya obufumbo bwabwe ku bitiibwa by'abakadde baabwe bye balina. Bw'obanga toli mwetoowaze tosobola kuyiga ekyo ekipya kye weetaaga osobola okutambuza obufumbo. Kale Robert Michael bw'onodda awo olowooza nti nze ndi inginiya nodda mu ebyo ebya inginiya bikoma eno muffe otiisatiisa ffe abeeweeru si ebina mu nju yabwe toli inginiya oba kwedina kola nodda awo olowooza nze taata wange muvuzi wa nnyonyi minisita mubaka wa palama maama wange sipiika maama ebyo bikoma eno muffe abakulaba eri oli mukyala Kigozi. Bw'ogaana okumanya nti nno Michael Robert ayagala amagye amasiike n'otakiyiga n'otaba mwetoowaze obufumbo buyinza okubaamu bulungu. Katikkiro era agamba nti okuwangaaza obufumbo bano basaanidde okuba abeetwaze buli omu eri munne n'alaga obukulu bw'okukuuma enkolagana ennungi n'abantu kyajje ku nkolagana ye ne mukyala we gye balina ne Captain Francis Babu wamu ne mukyala we Margaret Nantongoziwa. Kirungi nti maama wo twamusanga ye Makerere nga nakati tukyali ffenna ate taata woyo tulina ekibiina kyaffe ky'Abasebuganda bakita Club Maalum ye yasooka n'okumbuulira amakulu ga Maalum mu Luswayiri amatuufu taata woyo nga tumuyita n'atuwa amagezi nakati tukyali ffenna era nga bwola kaakati bazadde bamwe bantu batutumu ndowooza naffe tuliko bwe tuli naye tukyali ffenna kambabuulire ekyo kitegeeza okukuuma enkolagana n'omukwano nga mugenda mutambula mweyongerayo mu bulamu n'enkolagana n'abantu ne tusisinkana kintu kikulu nnyo n'okusinga bino ebyettutumu n'ebitiibwa. Enkolagana nabo kikulu nammwe kiyinza okubayamba nga mutegedde nti ssente enkulu ettutumu
abakyala ne bannaffe kyekisinga obulungi. Tubaagaliza okufumba ow'essanyu n'eddembe okubona mu buzaale tetwagala bazzukulu. Captain Francis Babu ne mukyala we beebazizza nnyo Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku kkula ly'abaana baabwe ery'okwewangulira obufumbo obutukuvu. The biggest gift I think parents can have is to see a moment like this. A moment that one cherishes. In our case here, we are satisfied now. I think we have done our best. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Ageesigika.